sabona banyabo tumaze okuwangula Independent Award tumaze okugiwangulira beebale kusabira abakwagaliza mwebale nnyo eseze olunaku olwaleero wali mu Los Angeles, California ekya America. Jjajja Jumba Lubowa Aligaweesa awangudde engule eya HIMA eba Hollywood Independent Music Awards. Kino kituzaayo emabega mu mwaka gwa 1994 Prince Joe Paul Kafeero we yafuuka the golden boy of Africa nga awangudde empaka ezaali mu Egypt ku Estudiantes. Thank you. Thank you for Music Independent Award. I'm from Uganda in Africa. This one is my wife. I want to thank my wife. My wife is Wanteka Munyaman. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I want to thank all of them people. I'm from Africa. You know music of Africa. I don't have any copyright in Uganda. Music from Uganda is very high. To come here is very high. Yeah, to get a very visa. To get this award, I want to thank Independent Music Award. Thank you so much. My manager, Bobman Waswa, thank you so much. Thank you. In Uganda, I'm saying, kweyanziza nnyo, kweyanzege, mwebale nnyo, mwebale ddala okutumbula music w'ensi yonna. Thank you. Thank you. Empaka zino ezo ez'omulundi ogwo zategekebwa ekitongole ekyali kikulembera music by then kyali kiva France oba kyali isobike ekyategeka enteekateeka eza music. Kale bw'atyo ne Jjajja Jumba Lubowa Aligaweesa ekiro ky'olwaleero awangudde empaka nga ayita mu kategole eya nsi yonna gye bayita world. Mu kategole eno awangudde abalala babadde 9. Kale bwe tutyo muntu wange abangi emabega eyo baali beebuuza Prince Joe Paul Kafeero yawangula atya, yawangulani, baategekawa, baani abaabitegeka. Kati kino olaba n'okutuusa kati ndabyeko omuntu oba bamuyita Jofrani Ogayo yankolera bulungi ebintu bye yavuddeyo sofa ndooza n'ayogera ku award Jjajja Jumba Lubowa Aligaweesa gy'awangudde. Era kino kituuzaayo ku kiri nti banaye tuyiga okunoonyereza mulembe guno internet weeri. Obudde buno omuntu okulimba kizibu internet nga weeri. Abazungu kye baawukana ku ffe oba ku awards zaffe eza wano nti ffe wano tupanga n'ogamba banaye munonde n'opika n'oteekamu n'okuteekamu nga n'abakulu abazitegese munaye ne nomination wagiguze. Kati we batyo ebintu bino bibeerayo ku internet naye lwakuba nti ffe obudde buli ku TikTok okulaba bavumagana bawemula biki okubeera nga tunoonya ebiyinza okubeera nga bitugasa oba oliawo tetubiwa budde. Kale bw'atyo Jjajja Lubowa Jumba Aligaweesa nabalagako nti juzi yasitula okubeera nga ayolekera eggwanga lya America. I want to thank all of them people. I'm from Africa. You know music of Africa. I don't have any copyright in Uganda. Music from Uganda is very high. To come here is very high. Yeah, to get a very visa. To get this award, I want to thank Independent Music Award. Thank you so much. My manager, Ama's Closet.
ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tao Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects ko cultural activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Okay. Program etekebwamu ssente aba New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade. Bakugamba nti genda weefunire ku byambalo ebyenjawulo naddala eby'abakyala. Mukyalawo, omuganzi wo, omukwano gwo newabeera mujja omunnange osobola okugenda wali ku New Subs n'oba nga osobola omufunira ebyokwambala. New Subs tambula ng'ova ku New Pioneer Mall oda ku Alwa Park ogenda kuyisa Wilson 1 oyise Health Link Pharmacy. Wova ku Health Link Pharmacy weekoma yambuka amadaala ago edduuka erisooka ku ddyo ery'engoye n'ekipande ojja kuba okiraba New Subs Fashions. Muwala wa Haji Namatovu Fatuma waali okubeera nga akuweereza. Kati gwe wogenda n'omuwagira ate munnange nange gwe kubanga nsobola okubeerawo. Kati ogenda kuvaawo okirire ku Ham Shopping Grounds duka ku Block D Block D gwe ku Jesco Beauty Center nga oderi ku downtown awo we wali Block D wetandikira amadaala ago yambuka ogenda kubeera nga otuukira ku Amaz Closet for tops and more obeere nga ofuna ku ngoye ez'abakyala naddala bano babebi abaliko ogenda kubanga weefunira ku byambalo byabwe. Abakyala engoye zonna ku Amaz ndooza gomesi zokka ze batatunda naye zino ezifuula omuntu
ekintu ntuna zimufuula omuntu omwana n'akuyitako nga yena agize bw'ati n'ogiraba oti ebirowoozo n'otandika okubeera ng'obikubyamu ogenda ku Amas Closet for Tops and More. Tulina Kikaya College and Vocational School bali wali Bulenga badene boardings basomesa arts ne sciences. Nkusaba nti twalayo omwana bamubangule. Then bali ne vocational. Ku vocational ko buli course ey'omu mutwe bagiteekako essira. Kyembaagala nti IT n'olulimi oluchina balutaddeko nnyo amaanyi. Kati B is a hotel and bar abo bali Nsaggo. Ku lw'ennakawuka gwe ayagala okubeera ng'osanyuka genda awo. Juzi twabaddewo n'endongo ku Lwokubiri era buli Lwakubiri olusembayo mu mwezi tugenda kubeerangawo n'enteekateeka eno ey'okubeera nga tukuba endongo yaffe eya Kagwira live band nga tubaleetera n'abayimbi ab'enjawulo. Genda osanyuka. Ebifo ebyo nga woobiraba video singatte bwetyo Amas ogundi B is bwetyo bwefaanana. Ebisulo biibyo osula bulungi munnange ate n'otuuka gy'olaga emizannyo weegiri. Kale bw'atyo mukyala wange Namba ya Harriet wali okubeera nga akuweereza musajja munnange Sonko Ronald munnange wali Sonko namutwalira omusajja omanya njiikiriza banjiikiriza abo ababiri, omukyala njiikiriza eno negundi nanjiikiriza eri, naye ku luno twabamaze akababba twabatwalidde muganda wange Kayovu yabakubye omuziki. Irene Namatovu muyimbi, naye Irene Namatovu yatuuse ogamba nti abaana bano oyimba abayimbi bali eno abatamanyiddwa, kubanga we twatuuka buli omu munayi yali atugaya baatulaba. Omanya ffe obwolumu engeri abakadongo kamu gye tulabikamu ne batuyisaamu amaaso biki naye olukoba olwasibulukuka buli omu yasimulula ssente we zaali, abaana baawuuta omubisi. Era kale bwe tutyo tugenda kubeerangawo. Kati Twinex International eyo eri Bulaga ne tubeera ne St. Mike Educational Center eri Kiwanga Mukono Plan B Records eri wali Mubende. Kati gwe yeetaaga ennyimba zino eza kadongo kamu osobola okunsanga wano Kasubi ku basooka kwa Blastage. Olunaku olwaleero we naafuna obudde ngenda bakolerako olutambi luno. Manyi kati bangi ababeerawo nga baswamye okulaba muzungu leero atuleetedde luyimba ky'olupya. Abalala mu kifo eky'okujja kuwagira oba tugatte amaanyi tusobole okunoonya ebintu bino babeerawo kuswama buswami. Anyway bwe bulamu bwe tutambuliramu. Kale bantu bange tuli ku Jjajja Jumba Lubowa Aligaweesa nabalagako emabegaawo olugendo bwe basimbula okubeera nga bava kuno okubeera nga boolekera eggwanga lya America okubeera nga baperforminga. Yagenda n'owewe Senga Kezia kulanama bagenda babeere nga bagira era nalabyeko Jjajja Jumba nga yeebaza mukyala we, then yakoze speech nga agezaako yogerako eri audience eyabaddewo. Naye remember abantu ekitutta kimu bangi bagenda kubeera eyo. Jjajja Jumba oluzungu bajjajja tebamukwatiddeko kituufu, tebamukwatiddeko kubanga si muzungu. Jjajja Jumba Lubowa Aligaweesa musajja muganda mufirika ayogera Oluganda. Singa nze aba yakozeemu ensobi yonna mu Luganda nange ngenda kubeera nga nkola ki nga nvaayo. Kati abantu ffe omanyi twagala byonoonese. Abazungu bwe batuuka ano lwaki teboogera zaffe? Kubanga baba bazze gye tuli bakommunicating gye tuli. Naye nayagadde nnyo Jjajja Jumba nti yalaze wa gyava era n'afukamira neyeebaza mukyala we munayo omukwano butiko. Kale bantu bange mu kategore gye yabaddemu ey'ensi yonna nzijukira mwabaddemu Carlos Gelo, Den Chatini, Edu Viki ne kubeerako Gano Sobat and David Mojeslin. Kati awo Jumba Aligaweesa omuwanguzi ye yazzeeko awo ne kubeerako Rodos Cotias, then Muhammad Alazind Ajali ne kubeerako ne Radika Vakeria be bantu be yavuganyiza nabo ku gundi eno. Amanya ago tugawulira tuwuliramu aga South America
ndowooza nga Mexico bano ba Carlos tuwulira abawalabu kale eyo kategori abantu bavudde mu nsi yonna abavuganyizaawo akati oluyimba olwa stress lwe lwawangudde kati nze mbasaba nti mwerekereze mugendeko ku YouTube channel eya Jumba Lubowa Aligaweesa enyimba ze gyeziri gwe azeetaaze osobola okugira nojano waliwo kyali wange aze munnange n'angamba mwami muzungu weebale ebintu bino mbadde simanyi naye neerekereza n'engenda ku YouTube mbirabye gyebiri so twerekerezenga internet weeri yensibuko y'okumanya kwaffe nti osobola okugenda n'onoonya ekyo kyonna ky'oba oyagala era osobola okifuna kale jjajja Jumba Lubowa Aligaweesa congratulations yoga munnange nsaba kati komawo tukole omuziki tusomesa abantu era mbasuubiza nti tugenda abeeranga ne sessions yigiriza abantu ennono then neya music nsaba nti mutuwagire mutugoberere nze yenna kasito obeera oli wa kadongo kamu nze akyotagenda akola wange byebyobufuzi ebyobufuzi bw'oba owagira kala ki oba okala ki wano tugenda kubeera ku kintu ekyo tujja kuleeta kala ekyo tujja kwawukana eno channel ya music egatta bonna ebyeddiini tujja ku negundi tugenda kubeera nga tutunuulidde nnyo obuwangwa bwaffe buno obuwangwa bwaffe tujja kubutunuulira nnyo kale bantu bange olunaku olwaleero bwentyo bwe ndabise. Thank you. Thank you for Music Independent Award. I'm from Uganda in Africa. This one is my wife. I want to thank my wife. My wife is Wante Kamunyaman. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I want to thank all of them people. I'm from Africa. You know music of Africa. I don't have any copyright in Uganda. Music from Uganda is very high. To come here is very high. Yeah, to get a very visa. To get this award, I want to thank Independent Music Award. Thank you so much. My manager, Aka Bobman Waswa, thank you so much. Thank you. In Uganda, and say, kweyanziza nnyo, kweyanzege, mwebale nnyo, mwebale ddala okutumbula music w'ensi yonna. Thank you. Thank you so much. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.
Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records